naye akalinze baakawala nga kali mu age bwetyo nga tasobola kwatula bwatyo, eyo nsobi. Aze ne tiimu endala njagadde muwere mu lujjudde ecupa ya sooda eno agenda nywemu sooda olw'okusomera obulungi Quran n'okulaga nti insha Allah oba oli awo ffe tugenze tulina abagendo tusikira ono oba oli awo insha Allah barakallahu fik yajja okutula mu ntebe eno gye bujja kubanga emisingi amaze okulayinga foundation. Abakubanga badde muyimbi yandigenza okuva wano nendo lina kivira kya ssente naye tewali buzibu. Buli muzadde yenna naawe ateekateeka okufuna omukyala muzaale ku baana bamaama, eyo age ateekeddwa okuba nga ye imaamu ewaka ayaziina n'akima n'asaza abasisita b'emagaribi isha bulwatu bulungi nnyo okuba nga afuna practice ennungi okuva ku myaka egisookerwako. Ekyo sala amagezi oba otya oba batya nange simanyi, ofuba okulaba nti omwana wo ku myaka egyo nga oba ayimiridde emaaso okubasaaza takankana. Nze waka siri imaamu, imaamu owaka mulala nnyo anga bugabi muzeeyi semberamu katono muzeeyi katono awo sikwata swalazi bwebanga tukwatidde waka oba nkubo oba kiki, imaamu wawaka mulala asaaza bannyina basisita be. Egyo emyaka ateekeddwa okuba nga asobola okukola ebintu ng'ebyo. Twali tugamba nti darusu yaffe eno alhamdulillah efumbekeddemu bavubuka kubanga bibantu abagomutawaana, era kyolaa nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yali aboogerako yagamba nti washaabun nasha'a fi ibadati llahi taala. Yali ayogera ku bantu ab'emiteeko 7 abagenda okubeera mu kisiikirize nga tewali kisiikirize ekirala. Naye bamaama nga bavaayo maloboozi mangi, bamaama wano wonna wano wasirisi naye eriyinza okweza wali obukoko buto, wali oyise walundira obukoko buto amaloboozi balina obwana gusiga abaana gino emyaka okyanimba eddoboozi ly'omwana bali bweru naffe tulina abali ebweru awo wano tewali wabweru ba kale ye sunna yaabwe. Washaabun nabbi sallallahu alaihi wasallama mu hadithi empanvu 7 yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. Abantu ba miteeko 7 si bantu 7 wabula categories 7 Allah bagenda okuteeka mu kisiikirize kyali bataddewo ku lunaku olwo nga tewali kirala tegeeza yawmul qiyama. Mubo mulimu washaabun nasha'a fi ibadati llahi taala, n'omuvubuka eyakwata emyaka gye egy'ekivubuka n'agissa mu ibaada, akanyiriro k'ekivubuka kasikiini n'atakatwala mu buseegu, amaanyi ag'ekivubuka n'atasula mu ngatto n'asula ku musaala. Waliyo abasula mu ngatto myaka 18, 20, 25 ng'amaanyi gamuwala agasulamu buki mu ngatto, yoono n'agasulamu ku musaalo. Amaanyi agandigenza okukola obuseegu ne gatambula ng'agenda mu ddalasa, naye agenda funa omukisa okubeera mu ba VIPs ku yawmul qiyama. Waliwo obufu obugenda kuba bungi nnyo nga ba VIP ku yawmul qiyama. Washaabu n'omuvubuka. Waqala almuhadithun, abakugu mu irimu ya hadithi batugamba nti hatta afna shababahu, n'abeera mu bya ibaada, madalasa, kusoma Qur'ani, hadisi mpaka obuvuka bwe bwamugendako. Skin netandika okujjamu enkanyanya, netandika okufuna sayini z'ekikadde ng'alimu ebyo. Ku yawmul qiyama agenda kuba mu kafo kanjawulo. Wa khussa dhikri bishab, nabbi sallallahu alaihi wasallam yonokolayo omuvubuka n'atayogera ku mukadde
kubanga waliwo n'abakadde ngaobulamu bwe bwonna obwekikadde buli mu ibaada, teyamukoonako, yakoona ku muvubuka. Ku lwaki? Shaitaani yagala nnyo omuvubuka. Shaitaani yagala nnyo eyitira ku byalina, byolina byekwesanga advantage okujja mu layini. Ekisooka tolina wakuluma 100% oli healthy. Ate omukadde, waliyo omukadde nga tena wamuluma taliyo. Tewali mukadde sukaali, pressure, enyingo zinuma, mugongo gumbwatuka. Bwenyimirira bwinti mpuli omugongo gwala kubaluka. Naye omuvubuka 100 ku 100 buli wamu walamu. Ekyo ate shaitaani kyekozesa n'ojoga Allah. Baba mwana wa buwala n'akwata emmira, kwata bwati mmira n'agira ati mbase nayingira field. Beauty Allah giyamuwa gyamujogesa, figa Allah giyamuwa gyakozesa omujooga. Naye nno nnyabo okugikujjako ne sekendi nene, eyo beauty ogimujjako sekendi nene, eyo figa okugimujjako sekendi nene. Ate kaboodoza kamupamu ebigo bimeka eki nga tekyali atwala kabooda mu sekendi emu wansi ku ttaka nga tekyayagala teeke buteesawo baimamu banamusonderayo ku busente ku muzikiti awo. Kyolaba emyaka egy'ekivubuka gyegisinga okwetaaga ennyo eddiini kubanga giba mizibu. Buli kimu alaba akisobola, bwekuba kukuba ngumi akuba, bwe giba misinde agisobola, kati ngwani gwozanyirako. Naye nga tugenda mu kitabo kyaffe mbajjukiza nti abatusookawo balongoofu lumu batunyumiza balina wa sheekhe waabwe basomanga irimu, naye nga sheekhe mukadde nga mukulu yasukka obukadde, naye nga bagenda bajjanga makage basanga atudde awo abasomesa buli kanaku emyaka. Paka omu yabuuza banne naye bannange mwali mulabyeko ku sheekhe waffe ono ng'atambula nti alabika tasobola, oyo luwedde ku mpagala tasobola kutambula. Kumbe yali abawulira. Darasa bwe yatandika nga bwe yatandise wano n'agiyimiriza, n'ayimuka n'astretchinga, n'ayingira eddungu sprint, n'ayingira eddungu ng'afumula n'enfuufu. Nze ndi musajja wa sports, tulina wooko, tulina trot, tulina run ne sprint, byawukana. Sprint yesembayo, oyinza n'okwagala sprint neegaana, oyinza n'okwagala ne bw'ogigenda noyagala ogisigaleko yejjamu yokka, giba misinde misufu. Tulina wooko, trot, run ne sprint. Nze nkulidde emizannyo. Yayingira eddunku ne sprint n'atuuka eri n'azinya breaki n'azza sprint n'atuula. Tukomye kwa disiki nti bweti ne bagenda mu maaso. Kati time bwe tuuka ebibuuzo kubanga bonna baatya, kwe kumubuuza nti sheekhe amagini ge gakutte kiki? N'abagaa nti mummwe nandina bimprovinga, madde mugezaako okunjogerako ne mbawulira. Kwe kumubuuza nti egyo emisinde guwa gidduse tewabaddeko magini? Nti sinabaako magini. Kwe kumubuuza nti kijja kityo okubanga oli mulamu nga bonna batudde awo sprint gye yatwala teri agisobola? Akagambo ke yabaddamu kenkuutira abavubuka baffe. Yabagamba nti inna hadhihi aljawarih, ebiyungo bino mikono, magulu, mavivi, mugongo, hafidhna fi sigari, twabikuuma mu buto. Mu myaka gy'ekivubuka ne tubikuuma ne tutakola buseegu bukaba kujoga Allah n'abitukumira mu bukadde. Sirina nnyingo yonna ennuma. Ebiyungo byange nagaano bitwala mu bukaba mu buseegu mu myaka egy'ekivubuka, Allah n'abinkumira mu gyaki? Mu gy'ekikadde. Amakulu emyaka egy'ekivubuka egyo gy'okubuukabuuka n'obuwala, wakawala kabuukabuuka n'obulenzi, ono n'oli olina byonoona mu maaso.
okutula biyungo byo era ojja gakaaba. Oluusi otuuka emyaka egyo Allah akuwaddeyo ku bwana bulina busente, oba tumutwale Germany muzeeyi omugongo guganye, oba tumutwale India omugongo, kumbe mufitu baga nti banne mulye sente zammwe nze n'ebizibu byange. Busajja bwattunga busonda sente, ojja kuleta milioni 8 nange 8 tutwale omukadde Germany nga bigaana. Batugambye tugendeko America baprocessinga visa, tiketi, hoteli. Gy'okumukuma ebiyungo byo mu buseegu ne Allah jakumubikuumira mu late age, kubanga mu late age wazibu mu myaka egisembe eri ne wano mu ali wano byonna biri mu ngalo zo. Kuuma ebiyungo byo. Sebo osobola okubeerawo nga toyogedde ekigambo kyonna na mwana muwala, osobola okukyemanyiiza mu bulamu n'obeerawo ate n'ofuuka wa mirembe. Togenda nabagenda negundi alina omuwala negundi alinayo omukyala gwagira nona alinayo gwakukuta naye, nedda, si bya kinyumu. Gwegenda olete enniya nti ngenda kutambula emyaka 2 nga sina gwe nsinyiza kigambo, gina agenda okuggweramu. Ojja kumaze okuyita training ne interview ne trials, byonna nga obiyise, ogenda kuwangala obulamu bulimu emirembe. Nga bwolaba n'olyaga nti ze sina mukazi gwe ntya abanga afaanana atya muwambulira, nakyo yamala kitraininga n'akifuna. Naawe osobola traininga kino n'okifuna. Nti nze kabe mugagga atya nga ndi mu byovulo byange bino byenjolezamu emmotoka, mwambalira. Yakola training okutuuka ku ekyo. Kola training eddeeri. Omutima gwaffe Allah yagukola kyogumanyiiza kyegugenda nagwo. Bw'ogumanyiiza okugumiikiriza gujja guma. Olaba ono, olaba oli, olaba oli, ogume. Ate obugumiikiriza bulimu ebirungi bingi. Innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin. Allah tugamba nti yenna atya Allah n'agumiikiriza, Allah tayinza butamuwa mpeera ye. Kale katugende mu kitabo kyaffe olwaleero tulabe bwe tugenda okutambula. Ekitabo kiyitibwa Bulughul Maram, okutuuka ku bigendererwa byaffe ebyayirimu ng'erinnya ly'ekitabo Bulughul Maram, omuwandiisi Ibn Hajar al-Asqalani okuva mu ggwanga erya Misiri. Naam. Bismillahir Rahmanir Rahim. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه. حديث الجوا صحابة يتبوا عبد الله بن عباس مغاندا والنبي صلى الله عليه وسلم. مغاندا والنبي مبتاتا kubanga النبي صلى الله عليه وسلم taina muganda we yenna ali direct, bamuzaala yekka. Taata wa nabbi ne mama wa nabbi bazaala akaana kaki kamu, taina muto we, taina mukulu we. Ye yaliko taito zonna, ye muto we ate ye mukulu we, bazaala akaana kamu. Naye alina baganda be mubataata abalala era bangi. Mubo mulimu omulenzi ono bamutanga Abdullah ibn Abbas, taata we ya Abbas, muganda wa taata wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Abbas nzala ye Makka al-Mukarrama, omu ku basahaba abato abafuna omukisa okulya empanga, abanywa mu bannaabwe akendo mu kuyiga erimu ennyingi. Bwogenda era abavubuka abato kino kikulu nnyo mu myaka egyo gyomulimu egyo, mu myaka gy'okusoma irimu. Bw'otunira basahaba batusomesa irimu, nabbi we yabeererawo baali ba teenagers. Ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Umaru, Abi Huraira, Anas ibn Maliki, tekuli kaweza myaka 2, baali bakyali bato. Ku lwaki? Baba tebannafuna buvunaanyizibwa, mukyala mulwadde, ngenda kunoonya kyakulya, ngenda kunoonya renti, biba tebinnabaawo.
abalimu nga basajja bakulu balabika kitono nnyo nga batuyigiza irimu, kubanga babanga nebibatwala mu katale, kugenda kusiba ngamiya ze, kugenda kukima maali Yemeni, kulagawa. Naye kati 14 ngaalagawa abeera waawo. Abaffe ab'omulembe guno ali mu kuseereza Facebook, alaba bitamugasa. Facebook ekolera mulimu ogwo kukulaga bitali bibyo. Omuyimbi abeera Jamaica alina ennyumba ya miliyoni bweziti, bikukwatirako. Omunnauganda abeera Chicago yavumyevumye muwala omulala Munnauganda abeera Uganda, bonna bayimbi. Ebyo bibyo. Facebook tekubaako mawulire go wadde ne sekendi ng'ani akuteeka ku Facebook okuleko ki? Obudde obumala oli ku byabalala. Omuzanyi wa Arsenal bamuguza sente bwezi, goli muzanyi wa mupiira oba oliko ki? Amawulire agago we gatuukira ogenda ku Facebook oba wagamanya dda 2 weeks back, agago gwe we gatuukira okulinnya ku Facebook okwo oba wagamanya 2 weeks back zokka. Tubeera twonona biseera byaffe. Nze ne musimu yange siteeka mu Facebook ekuli muki njagazaaki kukulaga byabalala. Abavubuka baffe mu kifo ky'okusoma irimu babeera mu Facebook. Kati bw'ayagala n'ayagala agende mu ddalasa nga wano bamuwumbuzi ndalumbu asomesa irimu ng'evaawa ng'obudde bwonna bugwedde ku Facebook. Abdullah ibn Abbas babanga bakyali bato radiyallahu ne basoma irimu. Kati Abdullah ibn Abbas atugamba nti marra nabiyyu sallallahu alayhi wasallama biquburi al-Madina. Bali batambula ne Nabbi sallallahu alayhi wasallama ne bajja bayita ku limbo. Fa aqbala alayhi, Nabbi sallallahu alayhi wasallama n'ayimirira. Bw'ayimirira kitegeeza ttiimu yonna gyali naye alina okukola ki? Okuyimirira. N'ayolekera limbo n'agitunuulira. Nabaga nti assalaamu alaykum, emirembe gibeere ku mmwe ahla diyaari, emirembe gibeere ku mmwe bannannyini wa wano. Era nabategeeza nti antum yaghfiru llahu lana wa lakum, emirembe gibeere ku mmwe bannannyini maka gano, mbasabira Allah tabaraka wa taala basaasire naffe mu mbeera gye mulimu eyo. Antum salafna wa nahnu bil athar, ekyenjawulo kiri kimu, mwatusooka busoosi, naffe tuli mu buufu, tugenda beegattako. Bitawadde nabwe wano eggulo twasomye hadithi yasoose, assalaamu alaykum ahlu diyaari min almuminin walmuslimin nasalu llaha lana walakum alafiya wa inna insha allahu bikum lahiqun nasalu llaha lana walakum alafiya. Edduwa yabadde mu hadithi yeggulo yesomebwa nga tugenze okulambula abafu, ate eyaleero singa ojja n'ogwa ku limbo abadde oyita bitambula bibyo, eno gye basoma yatuyigiriza ezi bbiri. Bannaye Nabbi sallallahu alaihi wasallam yali musajja mugezi. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yali musajja mugezi. Waliwo okubanga obadde otambula n'ogwa ku limbo. Limbo ziba nnyingi naddala mu nsi zino ezaffe zigatta amadiini. Osobola okugwa ku limbo n'olabako obuufu nti ya ummatu Muhammad, tusome n'edduwa. Ate avudde ewaka ng'agenze kulambula bafu yasoma gye twasomye eggulo, yabyawula sallallahu alaihi wasallam. Bannange Nabbi yali musajja mugezi. Nalabye bampereza ka video nga basajja bayiga ente ne bakasuka effumu ne lifumita ente, kiri haramu. Allah tabaraka wa taala yatutondera ensolo eziri domestic n'ensolo eziri wild. Eziri domestic tokkizibwa giyiga. Embuzi bwenkoko gikasukira akasaale effumu, n'atutondera eby'omu nsiko olw'okuba ekikula kyakyo ky'amaanyi kya supiidi, kyonna bwe jakikwata kyekiyigibwa. Era Nabbi sallallahu alaihi wasallam atugaana okuyiga ebitayigibwa, nga kyekikasusa effumu lifumita embuzi lyaki. Eri ey'omu nsiko
obutonde bwayo kuyiriba misinde edduka kilometers 40 nga tewulidde mwadde naako katono ogikwata otya gogenda okweza kilometers 10 ngoyeya kaseera yenno nga 10 ziwerawa pozi abedda ensolo z'omunsi kwe zebayiga ey'owaka bakwata nkwate ne bagisala Allah yayawukana nazite weewunye nabbi sallallahu alaihi wasallam ebyo byonna abyogerako ng'ali mu ddungu etali game park tiyerabako ku zoo n'ebyo byonna bitusomesa sallallahu alaihi wasallam tiyerabako ku zebura ajogerako lumu Jabiri atunyumiza radhiyallahu anhu bali mu lutalo ne luyimiriramu naye nga kirabika twali tukoze bulungi kubanga twali tufunye ne ku minyago awo abawarabu abedda babanga abantu bayiwunyisa nnyo mugendanga mu ntalo abataali nga basiraamu mwabangamu okweraga tife tuli bagagga nga sobola n'okujja n'emyezi 5 okulaga nti famire yaffe nki ngagga asobola okujja nga yetimbye golodi mu necklace ku mikono kyola mu ntalo mwabangamu obugagga ati wabangawo olutalo ne bakubye bawambye engamiya baziwambye ente biki teeke kati Jabiri atunyumiza nti olutalo lwagala ne luyimiriramu nga tufunyeyo ku ngamiya embuzi awo biki enjala nebaluma ne bakwata ku ngamiya zino zebali bawambye ne basalako emu nabbi sallallahu alaihi wasallam n'awulira olusu lw'enva ennyama ng'efumbibwa babanga bangi lumalina tenti balaba yebase balaba nyumya nga bali ku kifo kigazi nabbi n'abuuza nti wali abafumba ennyama eyo nti bagijjeewa muntwalewo nga nti ya rasulallah zino engamiya zetwawambye kwe tusaze omukulu yatabuuka byonna mubiyiwe muyinza omutya okusala engamiya nga simunazigabeyo maali ya umma temunagikwatako muyiwe enva ne bawunzika esefuliya kubanga kyali tekikkirizibwa kukwata ku maali eyo tennagabwa kati nabbi n'agamba nti kirabika engamiya zino zibatawaanya kanzigabe ziveewo banzaali ziwerako natandika ozigaba wano we mbadde njagala engamiya ezo zatondebwa ngaemanyi boosi waayo era esobola okutunula bwiti nga tebategeera netya mukugaba engamiya kuliko emu yatoloka newenyuka emisinde nebagigoba nebalema naye nga weewuunye tedduka kugenda wala yetola kampu webali bakampinzi bwe basala bwedde sahaba omunaga yetumenyekaki najjayo ensaala eye bwati nagifuna okugulu nekakutaka bamala ogikuba ensaali nekakutaka laga nti tebayiga ngamiya mukulu anzise ati yanyize dda omukulu anzise tebayiga ngamiya kubanga yawaka nabbi sallallahu alaihi wasallam ne basajja be ne bagenda engamiya bwe bali bagikubidde nabaga nti inna hadhihi albahaim awabidi ka awabidi alwahshi ensolo zino ez'omumaka oluusi zaagala okweyisa ngaez'omunsiko bwe yeeyisanga ngaey'omunsiko awo tugiyigga amakulu bwefuka endalu ya misinde tekwatikako awo tukkizibwa gikola ki ogiyigga yatuwaayo obuwiika waayiro singa bukya ku makya ente neetabuka nefanagana ngez'omuki awo tukkizibwa giyigga naye nga tekoze ekyo tokkizibwa giyigga kati Jabiri bun Abdillahi yatunyumiza ebyaliwo ku lunaku olwo ekintusizaawo balaga nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yali musajja mugazi tewaliyo department muyirimu oba koosi yonna ku university nga tetugimanyi mass communication Allahu akbar nabbi sallallahu alaihi wasallam yakulira mass communication medicine yenno bwakutuuka mulo asikana ndi bule yekabaka wa mateeka tewaliyo koosi yonna ku university awo nga sina aya oba hadithi naliko ne balekishala lumu ne mbakyalenjinga nti gwe mbulyayo koosi egi nze nkulage olaba military
military. Nabbi sallallahu alaihi wasallam ye kabaka wa military. Era teri olukuŋŋaana mu nsi yonna nga omwalimu waffe tasobola kulusomesaamu. Nema bwe yatuuka ku nema nakwata ku mutwe nenga subhanallah. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yakyasinza okulwanirira entobazi mu nsi yonna. Bano balina mu muzannyo. Takkiriza kuisuula kinanka nisimanyi twasaze enkoko byonda babisule mu mwala. Bintu ogenda kukosa ebintu bingi mu bitoogo osuddeyo embwa zifudde. Yasinga okulwanirira entobazi sallallahu alaihi wasallam. Era nagaa nti abannema bamenyekera ki bekwate ku bya Nabi Muhammad. Yagenda nagwa mu agriculture atalimangako, tebalina malimiro, bali ku nkalagi, bali ku ddungu, bali ku njazi. Yatusomesa agriculture. Babul musaqat wal muzara, mulamba gulya. Babul musaqat wal muzara, okulima waliwo bajofikirira waliwo batafikirira nga balina nkuba eri direct, waliwo balima mu ntobazi mu biko. Iyonna tuli wano tumenyekera bwerere buli kantu. Kosi zonna zomanye ziri ku university ye yazina bwogo. Ate wano waffe balekishala asomesa mu kosi eno tagendayo weno olagira baba abe medicine tebajja ate eno mu agriculture waliwo abasawo b'ebisolo ye byonna. Sallallahu alaihi wasallam tewali department natagituukamu. Twaliko omusomo ogwo simanyi parent and bikoze bitya nga gabaki kiwale ne bampita nembawayo ku bigambo naye beewuunya nnyo gati musajja ayogedde ebigambo wano naye nga nayita diseegi saategana nabo. Endala zonna nga munana saazi najja yeegi munadigidira bwe nti nendigida obudde bwabwe ne buggwako. Yasigala banyeenya mutwe ati ho ebyo nno byonna bitegeeza ki? Abavubuka bato muve mu doyidoyi mutule musome. Sekagundi yasinga ono, oyo sekagundi si musalafu, oyo musalafu, oyo nankani. Nfa kyokutula okusoma irimu obudde bugwera mu ebyo. N'otula osome oyige eddiini yo baleme kutegeerera. Kugaba muliro, kugaba jjana, okola ki? Ebyo byonna tunabisoma ddi nga obudde tubwonoona. Tuli fenna damu hadithi mutabani tulabe. Naam? Soma nja kuwulira nziba. Ibn Abbas, kasita kijja nti Ibn Abbas otegeramu nti Abdullahi Ibn Abbas radhiyallahu anhu muganda wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam mu bataata, so si nti direct. Naam. Marra Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yali ayitawo agenda makubo ge. Ekisooka kye tuyiga mu hadith toyita ku bafu basabireko, tokkirizibwa kuyitawo buyisi kubanga enkya awo nawe ogenda okwegatta. Tulinawo okuba nti wavudde waka genda kukyalira bafu bawe ku dduwa, ne tubaawo n'okuba nti badde oyitawo buyisi. Obanga badde oyitawo buyisi basomereko kuki ku dduwa, so si gwe kuba kukunnumba bukunnumbi n'ogenda. Naam. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات. مشالا والنبي صلى الله عليه وسلم ayitibwa Aisha muwala wa Abubakar Siddiq, omu ku bakyala ba Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yawasiza e Madina. Aisha yafumbirwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam
ng'akyazanyira ne ku byesuubo ne kunaku lw'embaga baanoonya omugole omukyala nga tebamulaba nga yagenze kwesuuba. Abako ne batuuka ng'ab'owaka tebamanyi mugole mukyala gyali. Wakanat talabu ala al arjuha, yalinga anyumirwa nnyo okuzanyira ku byesuubo. Naye maama wa Aisha bamuyitanga Ummu Roman, bakyala banne bamubuuza omugole aluwa, n'ababula paka we yajjukira tiyagala nnyo okwesuuba, alabika yagenze eri mu biti emitende wali ekyesuubo kye, era gye bamusanga ne bamugamba nti balo yatuuse dde okukima g'oli eno, omuko mu nnyumba mwali ate omugole omukyala tebamanyi yali. N'avaayo ku kyesuubo n'ajja ne bamuteekateeka nga bwe baateekateekanga abagole ebiseera ebyo. Naye Aisha mu bulamu bwe teyazaala mwana yenna ku nsi kuno. Allah tiyamuwa baana. Mu maka ga Nabbi yafumbira omwami omu yekka sallallahu alaihi wasallam. Ye mukyala yekka mu bakyala ba Nabbi yafumbira omwami omu, kubanga bakyala ba Nabbi sallallahu alaihi wasallam abasinga yabasinkananga balina obufumbo gye bava. Yagenda nga obbawoowa ng'alina gyakola ki gyava, era kyolanda nabo tebazaalawo nnyo, actually tebazaalawo baana okujjako Kadija, kubanga bajjanga n'abaana already 5, 6, 3, 4, 5. Aisha ate ye mukyala yekka Nabbi gwe yawasa nga tanakufumbirwako sallallahu alaihi wasallam. Ku myaka 18 bawe n'afa sallallahu alaihi wasallam. Nabbi yafa Aisha ina 18 years of age. Aisha naddamu nawanga emyaka 40. Naye emyaka amakulu yafa ina 58 Aisha radhiyallahu anha. Emyaka 40 agaddako nga si mufumbo era nga tekikirizibwa. Wama kana lakum an tu'dhu rasulallahi wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada inna dhalikum kana inda Allahi adhima. Tekabatandanga nemunyiza Nabbi wa Allah wadde okuwasa mukyala we yenna ku bakyala be nga amaze okufa. Ekyo kinene nnyo mu maaso ga Allah. Bakyala ba Nabbi tebafumbirwa nga bafudde. Kulwaki? Bakyala ba Nabbi baba bakyala baabwe mu dunia ne ku akhira. So sinti ate bwavaawo ne wajja mu sitaafa ne tuteesa ne mu sitaafa nampa amahari okuva ddi. Nali twaliko mu Dallas mu university emu olina nga nti emaali eba ya mukulu tekwatwako. Emaali eba yaki ya mukulu tekwatwako eyo. Abatamanyi kusoma busiramu baga nti kale olaba obusiramu bwebonyabonya mukazi wattu 18 years of age n'abonaabona ani yaga nti Aisha yabonaabonako. Eri royal family yali erabirirwa bulabirirwa. Yasigaza omulimu ogwo kugaba yirimu. Yagaba yirimu. Yasooka n'agaba yirimu ng'akyali muwala muto nga bajja ne bamubuuza ebibuuzo ng'ali mabega wa curtain ng'awo. Obukadde bwe bwamuggyako enkanyanya na biki nayo neevaawo. Naye irimu gye yagabanga byabanga bibuuzo so si kujja ku muzikiti nga wano tyani abakuttemu Aisha yatuddeyo. Yali tayinza kukikola kubanga akimanyi kikikirizibwa. Naye wabangawo ebibuuzo ebiganye ne bajja radhiyallahu anha. Emyaka 40 era kyova olaba ali ku basahaba 7 abasinga okusomesa umma. Aliko omukyala yekka bwogwo abalala baami as-sab'atu al-mukthirin fi riwayat al-ahadith. Basahaba 7 abasinga okusomesa hadisi za Nabbi sallallahu alaihi wasallam nga bakulemberwa Abi Hurayra nga bulijjo radhiyallahu anhu. Kuliko omukyala ogwo ye mukyala ono Aisha radhiyallahu anha, mukyala wa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yalinga alina ddole, yakulanga ddoleze kwanti yalina baana. Bwogenda mu Sunan Abi Dawuda yakulanga ddolezi naziteeka be baana be. Bawo yakomangawo nga mbuuza ya Aisha ate bino abo baana bange ng'alina ddolezi radhiyallahu anha. Lumu yakolayo ddole nga eringa nayaga nti eyo malayika. Kolako kidole ekimu nga kyo kiringa malayika, kuliko n'ebiwawaatiro kibuuka.
nabbi kolo yaseka nnyo sallallahu alaihi wasallam bira ne biddole ebiwaka be baana be nga twagenze kwogera ku Aisha abathuraya albaba ino tutegekera darasa ya myezi emirala 2 nga tutuva wano buli kanaku ne Aisha omu kubasomesa ba ummeno kati atukuttemu esawa zino atugamba nti nabbi atugamba sallallahu alaihi wasallam la tasubul amwat temukabatandanga ne muvuma abafu tudda ku mufu kumwogera mafuukule era nawa n'ensonga lwaki qad afdau ila maamilu aba atuuse ku mirimu gye yakola kati bino byogera tebimugasa lwaki atuganya okuvuma abafu olw'ensonga nti amaze okutuuka ebyo byoyogera amaze okutuuka gye biri tulina kyomugasa ate oyongera mumukosa oba oliawo nabbi yalongosalongosayo wa Allah we wa fi ba'd riwaya fa innahum watadurru wa tu'dhi al-ahya oba onakuwoza abalamu ab'eŋŋanda ze oli ku musajja ovuma abaana be mukyala we ab'eŋŋanda ze emikwano oba ogina kuwaza nabbi sallallahu alaihi wasallam atugaana okuvuma abafu wa dhikri ma'aibihim okwogera ensobi zaabwe wa dhunubihim amazambi obadde tasaaga mu buubuuka badde mukaba nnyo tekina kyekimugasa amaze okuripootinga okujjako ekikkirizibwa okwogerwako ku mufu mu bibi mu department eyayirimu kubanga mu department eyayirimu tulinamu aljaruhu wa taadil mu department eyo tukkirizibwa okwogera ku mufu mu byayirimu okutereeza byeyasobya ayinza okwalina kyeyasomesa n'akikyamya kutereeza kino kiti Sekagundi omugenzi yali yasomesa ensonga eno bweti ne bweti naye teriko bujulizi wano wali obujulizi so siga nti shiitan mwononefu yali museegu yali mukaba kutereeza kiyakola kiyasobya era abamanyi boogera ku bamanyi bannaabwe mu jaruhu wa taadil nti omumanyi bwati ne bwati khafifu dabt enkwata ye yali nnafu oba yalina enseerera tetumujjaako yirimu oba situmujjaako masala gano ku nsonga eno naye abasigadde muleke ne Allah we Allah tabaraka wa taala yakola omwana Adamu nga wakitiibwa walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahr nakola omwana Adamu ne mumuwa ekitiibwa hayyan wa mayitan oba mulamu oba yafa wootegerera nti omwana Adamu wakitiibwa ne bw'osanga nga entaana eriseko emyaka 15 togitulako entaana ne bagamba nti yakumala emyaka 15 awo togituulako togirinnyako toseetezaawo tumugire bakalakateewo ne turakita tuzimbewo ekizimbe kiri haramu obusiraamu bwawa omwana Adamu ekitiibwa ekyewuunyisa entaana eyo nga totunuulidde agirimu yali asoma ddiini ki nga totunuulidde agirimu yali asoma ddiini ki ebisibo ebikulu tukwata ku ntaana togituulako togirinnyako togitambulirako mu busiraamu kitwalibwa nti okutula ku ntaana obanga atudde ku ye wali osobola omuntulako nga mulamu oli ayinza okujja nakutambulirako nga webase wansi nakulinyako natambula bwati okutula ku ntaana waggulu waayo obanga atudde ku ye Allah yakola omwana Adamu namuwa ekitiibwa wandibadde osuubira engeri gye yafa yaggwa nawo kakyabika naye waliyo bugumbagumba butini bwe buti nedda ebyo nno biri mu ddiini ya busiraamu eri alaba bokya muliro evuni baliwa ne mu nnyanja ffe tokkirizibwa mukolako kantu konna era nabbi yatugamba sallallahu alaihi wasallama ti kasiri azimu lmayit kakasirihi hayya yani fi lithim okumenya eggumba ly'omufu omusango gwofuna obanga amenya omulamu tokkirizibwa mumukolako kantu konna buli kootasobola kumukolako nga mulamu tokamumukolako ngaakoze eki ngaafudde asigaza hakki ze zezimu rights zisigala zeezo siga nti ono yafadda
nina mukwano gwange omuyizzi waffe mutaseeka Yidi Kanyiike yatunyumiza lumu, yatunyumiza bannaffe ab'eddiini ziri bagenda ne bagula kofini, baliyo mukyalo wala nnyo, ne bagula kofini bagitwala okutuusa ku kofini ng'omugenzi yali muwanvu nnyo nga tajaamu akukofini kampi kyokka nga ate bali wala okuddamu ogivuga bagende bakyuse. Tukoze tutya ne babeeraawo ne beebuuza baba bali awo ng'oli ajjayo kofini nga maze omumuteekamu. Beebuuza nti okoze otya? Yi yaleeta ejjambiya, bino ebigere ebyali biyitako tapu tapu, tunaddako olwo. Nabaga nti nze siteganyiika semufulumyemu bwe muti neeta ejjambiya nenkekejulako ebigere nembiza eno nensaanikira katugende tuziike. Awo ezzambi lyafuna obanga gatemyeko nga mulamu. Ekyewunyisa nga tutunulidde eddiini kubanga binadamu wakitiibwa. Obusiraamu buwa ekitiibwa omwana Adamu mu mbeera zonna, mulamu, afudde, yaziikwa dda, aluddewo nnyo ng'aziikiddwa, oluusi n'entaana temukyali kantu asigala ng'aweebwa ekitiibwa. Ddamu hadith. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. نعم. وفي رواية فتؤذوا الأحياء. Nabbi yatuwa ensonga bbiri lwaki atuganye okuvuma abafu. Esooka aba atuuse ku byakola tebimugasa by'omuvuma. Ekyokubiri kunakuwaza balamu kubanga gw'ovuma oyo aliko abantu be ab'eŋŋanda emikwano. Naam. Wabarakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Akadde akasigadde ka bibuuzo bitonotono inshallah taala. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaikum salam. Which people are not supposed to be prayed for Salatul Janaza? Abantu bamiteeka ebiri tetubasaalira. Abantu bamiteeka ebiri tebasaalirwa. Omuteeko ogusooka abatali basira kubanga mu bukwakkulizo bw'okusaalira essala y'omufu asaalira ne gwe basaalira balina kuba basiraamu. Mu shuruutu salatul janaiz obukwakkulizo bw'essala y'omufu almusalla walmusalla alayhi asaalira ne gwe basaalira balina okuba nga baki kati atali musiraamu tasaalirwa. Omuteeko ogwokubiri be battiddwa olwa haddi olw'ebibonerezo naye bwe bali babiri amakulu. Omuteeko ogwokubiri gulimu NAB. Kati ng'omuntu attiddwa olw'okuba nti alutazze murutadi, omuntu singa bamutta olw'okuba afuuse murutadi tetumusaalira kubanga attiddwa lwakuva mu busiraamu so si nti attiddwa lwa kibonerezo. Tuli fena. N'omulala ye saahirun, omulogo. N'omulogo naye attibwa kama thabata anhu sallallahu alayhi wa sallama annahu qala haddu saahiru darbu unuqahu bisayfi. Nabbi atugamba sallallahu alayhi wa sallama ekibonerezo ky'omulogo kumuggyako nsingo n'ekiso. Oyo naye tasaalirwa kubanga abatattiddwa lwa haddi abattiddwa lwa kuba nti si musiraamu. Naye waliwo abattibwa olwa haddi ntibasaalira. Kati nga gwe bakubya amayinja g'obwenzi asaalirwa kubanga ebattawuba. Man atal bahima agenze eri ensolo attibwa naye asaalirwa. Asaahiru gwe twogerako bali babiri, waliwo mushiriku ne saahiru. Bali bameka? Mushiriku ne saahiru. Mushiriku yagendayo ye muzzukulu ate saahiru ye jjajja. Ye jjajja esaahiru akankanya eddoboozi neyetimba ebyoja bya gundi n'atiisatiisaawo beetuma amannya g'ebisolosolo eby'omutawaana bazanya n'engo batula ku ngo bakola ki simanyi musota kukutiisatiisa. Bifena oyo mubi nnyo. Ate mushiriku ye alina ekibonerezo ekikye kusaala swala ennaku 40 ng'ala tazikiriza
kati attibwa naye toddanga eyo n'ogamba musahiru kamutemeko ensingo mufuuti yalina okusalawo siffe. Ebibonerezo byonna ebyobusiraamu nga birimu okuyiwa omusaayi bisentalingira wa mufuuti, kubanga ne nabbi sallallahu alaihi wasallam we yabeererawo ebibonerezo byonna ebyalingamu okuyiwa omusaayi babireetangawo we, n'abaabeeranga ewala ne Madiina beepakiranga ne bajja okutya okulyaza amaanyi omwana Adaamu, okutya okuyiwa omusaayi gw'omwana Adaamu dhuluman mu bulyaza amaanyi. Hatta waliwo abajjanga ne baleta emisango nabbi n'atumayo basajja be bagende banoonya obujulizi mwe mutuulaawo. Anas ibn Malik aluwa nti enkya wagudu ya Unais, enkya ogenda kukeera nnyo mukwate embalaasi ogende ku kyalo ky'abantu oketteketta abantu bagimu amawulire ondeetere. Bakuŋŋaananga ne baveeyo ne bajja. Buno buvidiyo bwe tulaba abavubuka 2-3 ne basoma aya za Qur'an awo ne basalako omuntu ensingo, ebisi bya busiraamu. Mufuti oba bali eyo wansi ewaffe eri eryantonde wansi mu kyalo kasa gujja nti mulimu okuyiwa omusaayi olw'okutya okuyiwa omusaayi gw'omwana Adamu mu bulyaza amaanyi. Ekimuzo kyonna ekirimu okuyiwa omusaayi kirina kujja wali. Kulwaki yajja kutwala obudde ne ttiimu ye banoonyereza amazima buli kwe bagaba ekibonerezo, so si 2-3 awa. Ekibonerezo kiweebwa mu lujjudde kujjuma mu muzikiti nga tuli genda wali mu lujja, so si kukuta munankani awo 2-3. Salla tusaasire tubitegeere. Eddiini ya nabbi sallallahu alaihi wasallam ekwewunisa. Buli omu gyavudde akola byayagala naga wallahi nabbi yagamba mba mulya wono nayingirawo nakola byakoze, wallahi ezo sunna za nabbi sallallahu alaihi wasallam. Buli omu naye nga ebigambo bya nabbi nga byali clear sallallahu alaihi wasallam. Nabbi yalimu embeera z'obuntu, humanity, embeera z'obuntu, yalimu empisa, yalimu obukkakkamu, yalimu obukwatampola. Naam. Bwe tuba tusengula entaana tuddamu ne tuzinga omufoono mu ssanda oba just tujjawo magumba gokka? Obusiraamu butukkiriza okusengula entaana naye nga singa wabaawo ebyetaaga era nga bya busiraamu. Tuli ffenna omala kubawo byetaago byaki bya busiraamu. So si baziise kuno omujja ku kijja kyaffe, omujjwa taziikwa kuno aveeko, bataddeko w'ennyonyi ffe tuli bammamba aveeko, asibye ebyo sibye ebyo tetumujjaayo. Ezimu ku nsonga ezigissaayo omufu mu ttaka eddiini webanga tezifaanagana. Ekijja kye bataddeko omugenzi tebasoma ddiini y'emu agibwayo. Singa omusiraamu bamuteeka ku bijja by'abali oba oli ne bamuteeka ku bijja byaffe tumukuulayo, oba okumuziika nga tatunudde mu kibula. Ekibula kikulu, okuziika omufu nga tatunudde mu kibula ne tujja tukizuula nti yatunula mu kibula tumuyiikulayo. Ne oba wayise emyaka tumuyiikulayo ne tumuddamu. Ekibula kikulu. Oba enkulaakulana, n'enkulaakulana eyiikuzaayo bwe baziikirawo kyali kisiko kati ekibuga kizze bakuteekawo zaakeedi tumujjayo. Baleese oluguudo, bagenza opima oluguudo luyitaawo luti tubajjayo. Olaba obusembe bwagonza bwokuganya nteri kuziikulayo mufu mu ttaka naye ne bukulaga ate embeera ezimu. Singa enkulaakulana ejja tubajjawo, naye tewali mukolo gwonna gukolebwa nga tusengula bafu. Tewaliyo omukolo baleetwa abajjwa balina basimanyo kiro balina kutunula bwe bati, waliwo alina otuulaawo omukyala n'abikula ekifuba. Ebintu ebitaliimu nsa. Omukyala ebitundu bye bino talina bibikula era tebalina mukolo nti baddamu ne banaazibwa ne baddamu ne bazingibwa mu ssanda ne baddamu ne basaalirwa, nedda. Wabula wano waliwo okwegendereza. Waliwo mayiti gye bajjayo mu ntaana ng'ekyafaanana nga bwe bagiteekayo, eyo erina special handling. Wali abaddu ba Allah basiima mu bulamu bwabwe bw'ensi, mu bimu ku birabo Allah byagaba ng'omuddu amusiimye akulekanga bw'oli nga bw'obadde ku duniya nga ne wano wagonda, teri kuwumba, teri kukyukako, teri biwuka kukulya.
abo gye bali fi salaf wal khalaf mu batusookawo nakati niweta emyaka 5 okumutuukako ngoleza bamutaddeyo ggulo naye nga yakumala emyaka meka 5 akaba kabonero akakulaga nti oyo enkolagane ne Allah yali yanjawulo namuteeka mu benjawulo. Oyo atunuulirwa essanda ziyinza okuba zibadde zikutuse tuddamu ne tumuzinga mu ssanda zemmeka 3 naye swala yaggwa dda tetumuddamu naye bwe gaba magumbagumba bakuŋŋaanya bateka mu kagoye teeka walala. Abo gye bali abaddu ba Allah ne wayita emyaka 5 10 nga kyali fresh nga tannakwatwako. Sala atwali nga tusiimye ya Rabbi. Naam. Mpuliriza bibuuzo byosoma nze mbiggalawo wano siggwe. Imam, I am a doctor. I am a doctor. But during the course of our study, we cut dead people for the purpose of study. What is the ruling in Islam? Nagendako ku IU ekibuli tulinawo abayizi baffe nga tulinayo darusu ne banyambusa eyo waggulu naye nejjusa lwaki nyambusa eyo ng'emirambo giri bwegiti naye ogala timundeetanga mu bintu byabasezi bino nze sibisobola. Nimbabuuza kati abo mbakozesa ki kwe tusomera ng'omufu omutunulira yalina ekirevu okiraba ate alina yalina pimples oziraba toga subhanallah mumuli kuki kati obusiraamu bukkiriza ekintu ng'ekyo si kyekibuuzo tekikkirizibwa kiri haramu. Olaba omufu obufu yekko mutunula ku feesi tekukkirizibwa okugyako abantu be tolaba nti muntunulidde wano nemalaga nti kati nkutuse temuddeyo kuntunulako family members bokka ate si bonna close relatives. Kati nababuuza nti kyatuwanyisa kati waniza kuba bava Nigeria naffe ne baba abaffe kubanga omwana ayinza okujja okusoma nga kitawe yali awo kati ono yali muzeeyi wange akola kiwa baba bakuwanyisa bwe bati ekyo tekikkirizibwa. Waliwo ebintu ebitakkirizibwa biringa 2-3. Ekisooka abayiga okunaaza mayiti tebakkirizibwa kuyigira ku mayiti yennyini nti muyingire mujje mulage muyige banaaza kiri haramu. Ewanaazibwa mayiti wabawo banaaza bokka. Abaagala okuyiga baleete ekitooke bayigire okwo. Sheikh waffe Fawzani agamba nti anaayiga teetaga bingi ate era atayige ne boleeta mayiti yennyini n'omuyigiriza era tajja biyiga. Obwongo oba bunaabuufu, obwongo bwayikamu amazzi. Anaayiga teetaga bingi. N'ekyo kyeboogerako ekyokuba nti baleeta abantu ne basomerako. Obusiraamu tebukikkiriza. Basomere ku birala. Olaba kikere nabbi yamala kukikkiriza. Ekikere naha Rasulullahi sallallahu alayhi wasallama an qatli dhifda. Nabbi yaziiza okutta ekikere. Kati darusi gye yali ayogereramu ebyo sallallahu alayhi wasallama mwalimu abagenyi nga bava Yaman mwe muyita Yemen. Sahaba omu n'awanika n'amugamba nti ya Rasulallah ffe eri bwe tuba tusoma medicine tubisala nga tuyigirako okutunga. Abamedicine muwulire nti bye mulimu bikadde. Sahaba abuuza Nabbi sallallahu alayhi wasallam nti Yemen gye gyenva bwe tuba tusoma medicine tuyigira ku bikere okusala ate oluusi tubitunga ne bifa ne bitadda ngulu. Naga nti mwe mbakkiriza. Kwe kumubuuza nti lwaki otuganya okutta ebikere li anna raqiquha tasbih eddoboozi lyakyo azikaali. Mu bitonde byonna buli owulyanga ekikere kyo tekikola ddoboozi lya kusaba mmere oba kinoonya munne waakyo oba mwana gwakyo eba azikaali. So ate ebisolo ebirala bikola amaloboozi nga anoonya omwana we tamulaba oba alina peyini samweya oba naye kyekikere buli owulya eddoboozi eryo adhikaari. Raqiquha tasbih eddoboozi lyakyo tasbihaat subhanallah alhamdulillah allahu akbar. Ebyabyo byesigambye ngaebyaffe banabo balina ebyabo. Wa in min kulli shay'in yusabbihu bihamdihi
walakin la tafqahuna tasbihahum, buli kanaku olaba katendereza Allah naye tuyinza kumanya ngeri kamutendereza. Siga nti nekikire ekigamba subhanallah alhamdulillah allahu akbar ngaffe, nabyo Allah yabiwa adhikaari zaabyo. Kyekitonde kyokka kyeyakola nga kyeddoboozi lyakyo eva adhikaari. Tekiri nga binadamu oluusi kusaba mmere, oluusi kuyomba n'abali abo, oluusi adhikaari. Adhikaari ze zijja ekitono ku binadamu, adhikaari zijja kitono, tamukola waakiri. Naye kyekikere nabbi agano kitta n'atuwa n'ensonga lwaki aganye. Omwami medical doctor kwe kumubuuza ekyo namugamba mwe mbatadde katula ne ku kikere yamala kutuwa lukuza olwo binadamu. Tuli fenna bino byenkuwa nze namula za sharia, sikuwadde namula za medical kubanga nsabisoma sibimanyi. Naam. Buuza ekibuuzo nja kukibuulira nze. Omuntu bw'alwala n'agongobala emikono egyeweta n'amagulu negeweta, akolebwa atya ng'azingibwa mu ssanda? Bwe tubeera n'omugenzi ng'alina ebizibu oba alina ebbango oba yalwala n'agongobala, mu kuseera kw'okuzingibwa mu ssanda bw'aba tasobola kwegolola tumuleka, tumumenya, tumulekerayo. Tokkizibwa kumenya mufu, tolita mbazzi, tolita mutayimbwa, kiri haramu kubanga oba omulumya. Nga bwe twagambye nti formula eri egi byotasobola kumukolako mu bulamu tobimukolako ng'akoze eki. Oba tuyinza mukuba mbazzi mu kugulu aziikirwawo nga bwafaanana. Mwana Adaani gye tuba tugaziya, sina kuba nti yalwala n'agongobala baki. Abamu oluusi mayiti balwawo giraba ne balwawo mugolola n'akalambala, kubanga omuntu waafa n'ayetandika okunnyogoga ebiyungo bino maso teziddamu kuzannya, zifreezinga. Allah yakola omwana Adamu omukono bwe gukalira wano ne bwe taggulira tegujjaawo ku mufu, ne basiba wano olujegere ne basiba ne wano mpozi nga menyeka bumenyesi. Tekako amazzi agabugumabugumamu bagokyayokya, joint bwe ziwulira amazzi oluusi zita ne tugolola. Kyova olaba ebisooka okukolebwa ku muntu nga yakakala kumugolola agenda okukalambala ng'akoze eki, nga ali straight. Totya tokwankana sooka ogolola omuntu, ensinga ebadde bweti gitereeze gizizike eno bweti ebeeraawo, kubanga keekalira wano. Ate nga nabbi yatugamba sallallahu alaihi wasallama, idha kaffana ahadukum akhaahu falyuhsinu kafana. Obanga okoze emikolo ku muganda w'omufu gitereeze, so si kagenderaawo omutwe gwakalidde eno kagenderaawo. Abamu banaaza abafu nga tayagala nanaza gadibe ngalye, vaayo bagenzi saagala. Idha kaffana ahadukum akhaahu falyuhsinu kafana. Bwobanga okoze emikolo egyo gisembayo ku muganda wo girongoose. Bw'olya tuli mu muudu zikole ebyo bagenda nenzi sewulira bulungi mufune omulala okusinga okukola obukozi ng'enguudo zaffe eza Uganda. Kuggusa luki olutwalumaze mu myezi 6 nga tetulina luguudo. Kati omuntu aba yakafa kyetusookerako kumugolola naba nga asobola okubeera straight. Awo bwakakanyaliraawo ng'ali straight emirimu egiddako gyanguwa. Naye bwe kiba kiganye ne tusanga nga biganye, toddeko amazzi agabuguma biganye, tumuleka agenda nga bw'ali. So si nti baatugamba alina okubeera straight, tulina okukola ekisoboka kyonna kyonna tumuzeewo. Tusaba Allah tabaraka wa taala atwale nga atusiimye. Kyola mu kunaaza ne mu kuzinga kulina okubako omumanyi wa irimu, kubanga waliwo tutuuka ng'ebimu bya ijtihadi tujja kukola okusinziira ku kiri awo. Tola nti tuzinga musuuka 3 sanda 3 abakulembedde okuzinga ayinza okulaba nga tezimaze nagamba muleete 5 6.
kikkirizibwa. Olwo tuzinga abantu nga ba accident ng'omusayi gwaganya okulekeraawo ng'essatu tezimala. Olwo tuzinga omuntu nga yanywa bulungi amazzi ge ava ku baana batalina ssente kulya mmere etegerekeka kugejjamu, nga yalya bulungi ssente yazikola n'alya bw'ati ng'essatu tezimubuniza. Kyolaba mu kuzinga ne mu kunaaza walina okuba omumanyi wa irimu naga nti essana zigende mu 7 kisoboka okusinziira ku mugenzi nga badde muzibuzibu. Naye olwokuba nti ebiseera ebisinga abagenzi batera okufaanagana kwe kuba nituzinga mu meka, naye bwe kiba kirabiseeko oba olumu nebigaana tusobola okwongeramu. Naam. Okuwandiika ekiraamo Allah atukubiriza mu Qur'an al-Karim, ya ayuha alladhina amanu kutiba alaykum alqisasu fi lqatla alhurru bilhurri walabdu bilabdi waluntha biluntha. Allah mu aya za Surat Baqara ayogera ku wasiya okulamba okuwandiika ekiraamo. Ekiraamo kikulu nnyo mu bulamu bw'omuntu, naddala kuba naggwe edda Allah bye yawa ssente. Ekyaffe bannakunkunya edda si kizibu kya lupapula olwo. Nze kyerina akumada kuba nsinako ennina, tojja kuddawo nnyo temunsuzangawo temunkabiranga biwoobe ebyo bimanyikiddwa. Siga nti nina apartments ekawempe, wali apartments eziri emuyenga muzijjawo. Abalina ennyo emaali bakubirizibwa nnyo okuwandiika ebiraamo, kubanga Allah buli waawa omuntu emaali abako n'emaali enkusike. Oluusi nga mukwano gwe yekka yagimanyi, nga singa afiiraawo mukwano gwe nawulira nti nga tebanayogera ku nnyumba z'emuyenga bano oleka tebazimanyi, n'alinda muzikooneko agenda temuzikoonako ng'azitwala, abaana be ne batafuna maali yaabwe. Bannaggwe edda abagaggafuge. Ate nno mwana wange ffe tufunye ne ku mukisa edda abagagga mu biseera bya bannabbi sallallahu alaihi wasallam obugagga yabanga pieces za gold, kati babanga nawe bazitereka ng'asima mu ttaka nga yeyeka amanyi watadde obugagga bwe, bakita rikazi. Kati oluusi yafanga obwo ne bubula. Kati mu kiraamo muno yateekangamu nti omuti guli ogutende bw'ogutuukako n'otambula ku sayidi ya left ebigere 6 musimangaawo. Edda ebyobugagga babiterekanga mu ttaka. Kati abamu nga temanyi kuwandika kiraamo, bwe bafanga ng'emaali esigalaawo. Naye emaali eyo singa ogigwako nabye yatugamba nti wafi rikazi alkhumsu. Rikazi kyeki? Kwe kubanga mubadde bamulimalima musimasima ne mugenda mugwa ku golodi nga mu parking bulungi mu kibeera ali eyo amaze emyaka jugula tayonooneka ali mu zaka kimu kyakuta, kubanga edda bwe bakolanga. Naye kati sente ziba mu banka era olugira nga bayingirawo. Nze mukomugenzi bano batabani be. Kati ekiraamo kikulu nnyo kuba naggagga naggwedda fe akaffe kaba katini kutulaga gye tugenda kuziika, nze wenfiira limba eriraanye awo munteekanga, temutambuza basiraamu ngendo ate temunsuzaabwe bya shariya byo yabyogera. Naye abagagga yeetaga okulambika. Kyolaba ekiraamo kiba kyakyama, kubanga abantu abafamireyo bwe bakumanya nnyo obugagga bubakutawaanya abamu babukweka. Nga Sheikh Kiti yekka yakimanyi nti kyeyuna alina faamu eka 180 Nakasongola nga wala tebakimanyi. Sheikh Kiti agira ati nga tebayogera ku faamu ya Nakasongola bano eka tebagimanyi ng'agisika. So wano mu kiraamo nti agambye alina ya Rabbi Sheikh Kiti yamanyi ensonga zino, tulage faamu ya muzeeyi Nakasongola. Ekiraamo kibaamu ebyamajama. Nze ndi muwalimu by professional, nina ebyeraamo by'abagagga naye nga famire tebabimanyi nabimanyi. Omuntu omwokubiri alina okuwandiika ennyo ekiraamo bankyusiza eddiini, tubonaabona ne bankyusiza eddiini abo. Anti ave ewaabwe mu kyalo nga ye Peter najja atuuka nafuka Sulaiman ne muwangala naye wano emyaka 3 ena n'akutuuka, abafamire ne bayingirawo. Kiki? Ani yabaga nti oyo ye Peter baba gundi wali owulire kontono yasiramuka nti nedda
baba gundi waliwo diakoni yasanga nti nedda. Kati mba nga timuna nnyo basomi ba ddiini kuginoza ze ngumi zowulira balwanidde omulambo bwe tuba tunyonyodde bannannyini famire ne bagana okitegeera tetwekuba miggaate batwale kubanga bebagenda omukolako bya duniya akhira yatereezaayo dda. Akhira musiraamu bano bebamanyi nti si muki era bwe omuntu aba asiramuse anotegeeza famire ye ne mukiramu n'akiwandiika ate munanga ab'eddiini ziri bagulumiza nnyo ekiraamo ate ffe si bwe kiri kubanga oluusi kibamu ensobi. Oli n'alaama nti bwe mayiti yange nti balete crane egisitule bweti esooka egiwanike mu bbanga nabo ne bakola. Ffe ojja kubiraama nga bifu tetubikola. Era kyobola bw'oba ogenda okuwandiika ekiraamo olina okuba ne sheekhe akugayidinge so si gwe kwata bukwasi kalaamu. Olina okuba ne sheekhe akulage nti ekyo bakiteekamu. Mu byo bwe mbanga nfudde ennyumba yange ey'ekawempe ngiwadde mutabani wange omukulu, bwe mbanga nfudde ekibanja kyange ekyegindi abyo sibikirizibwa omufu tagaba. Bw'oba oyagala kumuwa nnyumba ye ey'ekawempe muyite ogimuwe ng'oli mulamu nga ne banne weebali ebajja okuwa obujulizi nti ennyumba y'ekawempe yagiwa Khalidi. Awo luwandiika nti ennyumba yange y'ekawempe egyo nagiwa Khalidi nga ne banne weebali. Bwe mbanga nfudde tusazamu busaza bwe tuti. Kyobola tugenda nti oba owandiika ekiraamo olina okuba n'omumanyi wa irimu akuyambeko. Abamu munzikanga ne Kurani yange eno ngisomedde emyaka awo tusazamu busaza ekimeki. Entasubihi yange eno mugiraba nti mugiteekanga kuwano ku lubuto nga munzinga ebyo bifu. Ekyo kijja mu kuba nti wawandise ekiraamo nga tolina mumanyi akuyambako. Ngambye mumanyi so sibo abali awo banga bamu abuuza basanze omanyala kuwandika kiraamo owa bodaboda jangu nyambeko mumanyi wa irimu so si akuliraanyi. Ekibuzo ekisembayo sebo. Imam, nze nawasa omukyala nga mweru naye ngenda okukizuula nga yeeyerusa bweyerusa. Imam, nzikirizibwa omutalaka kuba ekigendererwa kyange nali njagala mukyala mweru. Naam. Kakati katumalirize n'ekibuuzo kino. Mu bitalasa omukyala tekirimu. Mu bintu bye tutunuulira oba omukyala talaka tekirimu. Era ebiseera ebisinga okuwasa n'okufumbirwa ogenda bugenzi mu programu nga tomanyi bigenda kuvaayo mu maaso gy'olaga byetusangayo byetugenda nabyo naye nga mu kiweesa talaka tekirimu. Ate nze neewuunya abantu baffe okweyerusa. Ebimu ku byewuunyisa ate bali abeeru baagala bakyala baffe baddugavu ate ffe tufira ku baabo noga nti ekyo kiki ekibala. Lumu naye ntambula ne mukwano wange omuwarabu nga tuyita kutuleera. Tuleera ogimanyi bampanvu bwe nti nanga nti omupiira gw'emmotoka ogulaba nti oyo omukyala gwe njagala okuwasa afaanagana n'ogwo omupiira. Naye omupiira gw'emmotoka omumanyi we gubeera gwa bbulaaka. Nga mu biseera ebyo tukyasoma yunivasite nanga nti omupiira ogwo nga bwe gufaanana nze we gwe njagala. N'ekirala bannange kale ya bbulaaka ye kale esinga okuba ebbeeyi mu nsi yonna. Era kyova olaba abazungu baakola ebikyusakyusa kala ne bakisanga nga kale ya bbulaaka osobola ogikyusa n'ofuna results nga nnungi. Omuntu omuddugavu basobola omuwa ebizigo naye yerusa n'alabika bulungi. Ate omweru ne bakolayo ebimuddugaza alabike bulungi byabalema. Omuntu omuzungu singa bamuwa ebizigo ebimuddugaza afuka ebbulaaka tayinza kulabika bulungi, skin yonna efa bufi. Ku lwaki? Eri kala eri duplicate eno y'origino. Olubeerera origino gy'osobola okuzannyirako n'ogikolamu by'oyagala. Fake tosobola. Fake yenna lw'omukwatako yonoona buki bwonoonyi. Kakala akafa aka black tekalina buzibu era ekala esinga okuba strong
twasambanga emipiira n'abantu bamagulu meeru naye nga ffe batukubisa baaka bali abaddugavu bakube mu center baaka awo bwe balina amaanyi. Nze nali muzannyi wa kapiira naye era nakuba nnyo baaka kubanga bwe nali nkuba nabo baga nti awo olina okukuba gwolina amaki. Nekirira bannange ekinewunyisa omwami agenda nafuna akakyala ke nga kabulaaka n'akasiima ne babawoowa ne batambula emyaka 4-5 ate omukyala ntandika okwekuuta gwe bakugamba ennyabo ono omwami yetera babeeru yamusima muddugavu n'asasula ssente ne bamusaba ente nabiki n'abireeta batuuka ewaka nga yeekulukuunya ati olugira mbu engalo zikonye kubanga rediyo zonna zitunda ddagala obugalo obukoze eki rediyo zonna tv nokuga nti yali azirazaawa. Omwami yaleeta mukazi muddugavu ne bali abeeru yali akola ki abalaba. Gwe saba busaabi buzigo byaffe petria mujeri weosaabe tugende tumaaso naye neyekulubuuta yenna nemalako emirembe nga teereetera bizibu ate nga kiri haramu omukyalo kyusa olususu lwe olwo Allah lwe yakulondera ne lwe yali asobola okukuwa. Leka kulowooza nti Allah ono yakolamu ensobi. Allah talina factory error. Allah taba na factory error nti nalina kujja nga ndi mweru nabakulamu ensobi nezijja nga ndi muddugavu. Allah yakulondera ekyo era kyabbeeyi bwebaza era okisiime. Nga mmaliriza nja kwebaza nnyo gwe kennyini kinoomu. Ndabyeko Dr. Ashrafu semwogerere wano omu ku bayizi baffe ab'olulango nja kumusaba oba ali ajja twekusalamu wano. Bangambye yakulembereddemu tiimu ey'okufundraising. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ali mu byuma anyiganyiga byuma sekanze kiziwenda byawo enyiwanyi kangizemu kyoyogeddeko ekyemirambo egibeera emulago. Nti bwe nali nsoma amannyo bampa kasikaalo nga ka muntu ddala era nga nina okubonya obutuli obuliko obugaba emigundi simanyi oba nali mu haramu nga nsula nako mugu n'ate era bye biriyo n'abalala ngenzijaawo kyeŋŋambye seeka nti bwe nali nsoma dentistry mulago ogenda mu history department kati ne bakuwa akawanga k'omuntu ddala si ka plastic obeere ng'okasoma oyige byonna ebituli ebiriko obeere ng'omanya omusaayi engeri gye gugabwamu muki ku mutwe. Ate nabana abasoma general medicine nabo emirambo gyali giva Mozambique ne bagireeta ngera bw'okyogedde wali tewabaawo omuntu tolina kumanya ogwo gwoni oyinza okuba okusoma ng'asoma ku gwa kitaawe. Kati aba medicine bamagezi ki kyonga kinene. Tweyanza nnyo dokita. Kakati sina magezi ge ngabawo era mbawadde buwinnamula ey'obusiraamu ku nsonga eyo kubanga mulimu okuyingirira ebitiibwa by'abagenzi, mulimu okulinnyirira ebitiibwa n'okuyingirira rights z'omugenzi. Tuyenza nnyo dokita. Ekirala nebaziza buli omu asobodde okujja mu darusu n'entwala okwebaza okw'enjawulo eri ttiimu ya Thuraya Islam Media. Nze nkulidde madarasa, twasomesanga darasa nga bali awo bokka be basoma, naye kati osomesa mu darusu ng'olina abantu nga bano be tulina nga waliyo n'emitwalo emirala egiri ku online okwetolola ensi yonna. Ekyo edda tetwali tetukirina. Allah n'atuleetera abavubuka bano omusaayi muto ne bayingira mu department eyo. Naye bannange daawa yeetaaga ssente. Nze bwe nfuna omukisa kano nkabajjukiza Nabbi sallallahu alaihi wasallam Allah bwe yali anaatera omukwasa Qur'an agisomese abantu yasooka kumutega mukyala mugagga. Yasooka kumutega mukyala muki
kubanga dda awo okuseseetuka ebya finance birina okubanga biri okke. Era sente z'omukyalo ono Khadija radhiyallahu anha zamugasa nnyo sallallahu alaihi wasallam mu daawa, zamugasa nnyo kubanga daawa yetaga nnyo sente, si yakusaaga. Era nekimuleetera okuba nti abalabe be tebamulaba bubi ku saidi y'ebyenfuna, bamuvuma buli kivumo, tebamuyitako mwavu. Sahirun kadhab, saabalogo, saabalimba, majinun, shairu, muguwadalu, muyimbi, mudongo, bebavuma buli kimu tebamuyitako mwavu. Kulwaki? Nga bakimanyi ebazisuza. Mukazi we mugaga muvundu wano mu Makka ani atamumanyi, tebamuyitako kiki? Mwavu. Era kyamuyamba nnyo abalabe be obutagamba nti Muhammad akunganya abantu aleka alabasa bakakulya nga abasaba kakulya kaabwe nga zijjudde eka mu nnyumba zitudde ziti. Era nekino nekigenda kuffe bankwata mizindaalo, oteekeddwa okubanga nawe okola ku saidi ya finance. Buli wejjo tusomesa wano otatusaba bitugasa. Niyo mwalimu maze kutuba wallahi ate kakati sina transport bajamani, kakati wallahi nga bomanyi bino byotaddemu binaabuuka. Kyolaba buli mwalimu alina okuba n'omulimu. Era nabatusookawo baayina Imamu Dhahabi yali atunda zahabu, yali atunda gold. Imamu Dhahabi. Sheikh Nasiruddin Al-Albani yali makanika w'amasaawa, ngena akaduuka ke wakanikira ki esaawa. Bwentanga Dhakwan Samani Dhayat yali atunda samnu ne zait, omuzigo ne butto. Ne omukazi ako Saman Dhayat, omutunzi w'omuzigo ne butto. Amakulu yali atunda oils, bamutanga Dhakwan Saman Dhayat Al-Madani. Yali muzibu nnyo mu irimu ya hadith, nga nagenze kumenyera bamanyi bayirimu abakukunavu nga ne baali bakozi buziba ne kukya. Naye nkulaze nti daawa yetaga ki? Sente. Kemaliriza nako bwe tuba tukola daawa muno, mu daawa tulina department ezi. Waliwo bajja mu daawa nga babisoma ne bajja ku muzindaalo ne batusomesa eyo department. Niwe oba batabisoma nga yiwa waleti. Ezino programu okutambula ziri mu waleti. Naye tokkirizanga omuzindaalo gugande ne waleti egaane. Saabisoma kugenda kukwata muzindaalo okusomesa, ekyo kiganye binnemi. Ne waleti kubanga nakotte mu waleti twenkana empeera. Era naye mukozi wa daawa asesaamu ati naye afuna empeera abaddaayi aba mukozi wa daawa mu department endala, kubanga zitambula department mega. Bw'ojjawo waleti nono omusomesa anaasomesa ati anaasomesa tuli ngenjala etuluma, anaasomesa amasannyalaze tebagasasudde, tunalaba tunawulira emizindaalo emizindaalo bapangisa mipangisa. Nowa waleti naye mukozi wa daawa tekakutandanga okubanga tolina mu department mwogwa, naye omuzindaalo gyegendereze, sibamalaga kubako kifuba. Eno olina okusooka okugenda mu ffumbiro n'ofumba n'ogiisa n'olyoka ojja wano n'ososootola. Buli wojja wano nga tofumbye kuggiisa otabula butabuzi umma. Era mubalabyeko baseeka baffe ayogera ekigambo tafuddeeyo nekigoya umma, abantu ne banatabulatabula abasiraamu ye ngaakikasusaawo. Omuzindaalo gwo si mwangu, wandifundako ne waleti, anti waleti ojja mu bujjako ebiri ng'okasuula wali ng'osirika. Naye wano mu kisa ya Huduhudu ya Sulaiman alayhi salam, inni wajadtu mura'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha arshun 'azim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lish-shamsi min dunillah wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fasaddahum 'anis sabili fahum la yahtadun. Ekinyonyi kino kiswa tugimanyi bwe kyalaba Balqis ne ttiimu ye nga bavunnamira njuba, bashiriku ku kifo ky'okuvunnamira Allah, bavunnamira njuba. Nekyewuunyega nti abantu bano bagenda mu muliro bano
naye mbayambye ntya bave mu muliro kangende ngabe mukama wange daba Allah yesiza ku kinyonyi kingdom namba netola shahada ekinyonyi bwe kyategeeza omukulu naga goma nnyo gyotwala ebbaluwa nti nja kugitwala abantu bali bawona omuliro. Allah yesiza ku kiki kitegeeza ki nti abakuladdawa baba bangi abantu Allah yinza okuza ku mitwalo gyebiri nibo baba balungama tuli fenna so sinti ali ku muzindalo wano kawulwa bayambako kati ekinyonyi kyayambako era sheekh waffe mu yatugamba nti abantu abamu ffe n'ekinyonyi kitusinga kyawulizaako mu ddawa activities kingdom namba n'abakyala basimanye bagalagala be katikkiro bonna ne batula shahada ne bava mu kusinza enjuba. Eyo kiso etegeeza nze naawe igwe olabikiddeko wa mu ddaawa bwe kibanga ekinyonyi kyalabikirako mu ddaawa gwe olabikiddeko wa. Era tuyigamu nti okulaba omuntu nga gwa mu zambi si kumukanga nti gwoli wa mu muliro kumuyambako guvaamu. Tuli fenna omuvuka kugayinze Hamza asaze ebiviiri alina sigala engalo zonna ziriko empeta kiga nti tobeera naye tomusembera namusembera wa muliro tumuyambye tutya ave mu muliro. Tuli fenna era nze abo mbaagala abo ebyo ebiviiriviiri abo ne muzanga kasamu assalaamu n'agiddamu nga sookojje tula ntunyeemu kacyayi kati omuga nti gwoli wa muliro kimugasa obula tumuyambyeko tutya bwakuwa omukisa okukozesa timunange neswala kakati bino engalo zonna kuliko empeta zaki kuno okujjudde obukomo bwe buti nga nva ku muzindalo mba n'ebigambo bingi nze twaliko mu kafo kamu ne Sheikh Kiti naye nga yali ku muzindalo nga kannyogoga bali mu winter zine nganka ngire mu moroka nebake banaamala bampiteyo mba nebase moroka nga bataddeko ebibugumya kubanga tusobola kujja bakamu nga tebiriiko obere bennyogoga ne wajja bavuka babiri nga beeru nali manyi tebamanyi Luganda naye nga balina aganankaniga agaguwa gayiike ne boogera Oluganda nenjogera nabo ne bangamba nti tuzze kusaba ekigambo eki kafaananyi serefi batugambe oli mu motoka bwana nibabuuza mwakimye eki twazze mu ddalasa mukola ki eno tuli bamakanika tukanika motoka naye nga emikono gyojjudde ettatu twazze mu ddalasa nga balina n'emisokoto gy'enjaga ng'olina okusooka okumusika omuyambeko n'enkyakumiwo muki mu ddalasa esooka si gw'omuleese awo amanyi gwayagalawo so si oli munonefu shiitaani temunsemberera mugende eri oyaba munno esooka musiraamu yaga ensoma ddiini yabuki oba mugobamu ekyokubiri azze akuggyeko irimu mutwale madaala mpolampola mutwale madaala mpolampola so si nti ugenda okwokya ono. wabarakallahu fikum wajazakumullahu khair rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amazzi gano agazamuzamu weri travel yegagaba abagendo gatwala style yaffe mugimanyi style mutugabira ono zamuzamu abagendo twala zamuzamu muwanike emikono onatwala zamuzamu gwe ngambye abagenda okutwala zamuzamu bawanike emikono mumanyi kyekitegeeza ababaddewo eggulo tayinza kuwanika mukono sikakasa nti yabaddewo eggulu asobola okuguwanika ani yereetera ebizibu kati mukitegedde bwewanika omukono wereetera bizibu kati njagala atwala zamuzamu bawanise emikono girazeewo abawanise eggulo tebaddamu oba abafunye zamuzamu eggulo imirira sebo. Waalaikum salaam. Oyala kutwala zamuzamu bannabbi abataano be bayitibwa ulul azmi
otuwe manya gaabwe sagala byafaayo. Salamu alaikum wa rahmatullahi. Alaikum salam. Seko nonsonyiwa. Enam. Seko nonsonyiwa. Obusiramu kama we nakabuyingira. Bamweza muzamu. Bamweza muzamu. Wala kalawo. Londa nawe londa. Abawalimu nkwata Kurane sikimanyi nsoma ku biraali mu sanawi idadi tebalimu. Simene nsoma mu biraali ku idadi ndi mu sanawi simanyi nanka ni idadi biki takirizibwa. Ali mu green alwa gwogenda okutwala zamuzamu. Kakati ekibuzo kisigadde kyekimu kikyasitandinze. Bw'oba gotwala zamuzamu ono tuwulira amannya bannabbi ba ulul azmi min ar-rusul. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salam. Bannabbi abo Ibrahim, Nuhu, Ibrahim, Musa, Isa ibn Maryam ne Nabiyullahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waliwo ekibulamu balina kuba mu arrangement yaabwe. Nabi Nuhu alaihi salam bampa omulala bw'oba ogenda boogera balina kuba mu layini si kukyusa weiti zaabwe bano ne badde eno bano ne badde eno. Seka nkyakiriko era Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa ibn Maryam alaihi salam ne Nabi Nuh alaihi salam. Emikono giganye ansayo naye katumuwe. Barakallahu fik. Kakati ekisooka bw'obanga oyogera amannya g'abannabbi buli linnya erijja tulina okuba ku alaihi salam. Bw'otakateekako ansi banfu bagamba Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Nuhu bakola bukozi bwe bati. Buli nabbi ajja kubaako tayito ye kubako edduwa nti alaihi salam. Olaba ffe mu bantu era nokuwulira nti kano gundi definanti gundi tebakaleka kana akagambo ekitiibwa kikola ki so nga bandi badde ogenda nti engeri bonna gye bali bakkano kabogereko mannya gokka nedda. Dokita gundi sibe guba ate olwo bannabbi ba Allah. Wabarakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aboluganda abalungi mujebale twongera okubanjulira Thuraya Islam Media. Thuraya Islam Media emaze emyaka 10 mu kisinde ekyokuweereza obusiraamu nga tuyitira ku mitimbagano eja internet wabula ate nga twatandika mu mwaka 2013. Twali tubawa Islamic content okuviira ddala ku flash, CD, DVD. Olunaku olwaleero tusambuseeko eddaala ne tutuukako ku mitimbagano era nga tubaweereza
balimu ab'enjawulo okuviira mu Riyadh, Madina University ne waneeno mu matendekero aga waggulu e Uganda. Tubatuusaako okusomoka okw'enjawulo nga tuyitira ku WhatsApp, Twitter, Facebook ne Instagram. Obuweereza obwo n'ekisinde ekyo tetubukoze ffekka, wabula twongera okwebaza abantu betukwataganye nabo nga bannaffe okuviira ddala mu diaspora nga mulimu Muslim community esangibwa mu nsi eya United Kingdom, ate n'abo abaviira ddala mu America, United States of America. Tulina emikwano mingi nnyo mu Canada, mu South Africa, South Sudan n'ensi endala nnyingi. Mu ngeri ey'enjawulo twebazaamu abo abaweereza era basinziira okukwatagana naffe mu buweereza buno nga basinziira mu Uganda mu bifo eby'enjawulo. Mu ngeri ey'enjawulo ku nsonga ya Thuraya Islam Media tulina studio project era nga studio eno mwe tusinziira okubeera nti turekodinga oba nga tukwata emisomo gy'abawalimu naye gye tuba tuzze emizikiti mwe n'okuteekateeka darasa ez'enjawulo mu biseera eby'enjawulo. Tukwatagana n'abawalimu baneeno wabula nga tuteekawo essira kuweereza obusiraamu. Thuraya Islam Media eweereza obubaka buno obw'obusiraamu n'emisomo egy'enjawulo naye nga tuwaniriddwa abantu ab'enjawulo oluvannyuma lwa Allah. Tulina era nga tubasiima Hajat Shania Kigozi, era tubasiima Hajat Saba Ahmad, Hajat Shamira Namutebi, Ham Enterprises na buli yenna akwase omulimu era n'omumuli ogw'okubeera nti ateekamu essente ye mu projects ez'enjawulo 100 n'endala zemusuula singa tuba tuzzeeyo okukavaringa oba okukwata emisemo gy'abawalimu. Twongera okubategeeza nti enteekateeka ya Thuraya Islam Media naddala ku nsonga ya studio ezeetambula ebbanga emyaka gyonna gye tubaddewo, naye nga essaawa zakakati tuli ku feezi ey'okutaano ate nga feezi ziri 7 tubuzaayo feezi 2 era nga twongera okubakubiriza era nga tubasaba okubeera nti omukono muguteekeramu ddala ku nsonga eno. Feezi eyo erimu okubeera nti twongera okufuula studio yaffe ey'amaanyi nga tuyitamu kugula ebyuma eby'amaanyi ddala nga bwe mubiraba waneeno, naye obwetaavu bwaffe tubongera obbakubiriza nti ate buli asobola okubeera akwata emitwalo 2 buli mwezi n'abeera nga aziteeka ku nnamba zino wammanga nga bw'oziraba ziyitawo contacts zaffe, ekyo kikulu nnyo okubeera nti otutuukako ng'oyitira mu makubo ago. Ennamba emu eri 070 noti 7 noti emu 83 78 53. Osobola okuyitira okwo n'obeera nga otufuna ne contacts endala eziyitawo waneeno. Twongera okubasaba nga tubakubiriza nti yeno gye twagala okugenda yadde nga tutambudde olugendo lw'amaanyi nnyo naye project ekyetaagamu omukono ogusindikibwamu. Ebyuma bineeno bye mulaba wammanga n'ebirala ebyongera okugundiza omulimu ogwo bwe bwetaavu bwe tuyina okulaba nti bamaseeka bo ab'ekitiibwa twongera okubakutuusaako mu buclips obumpi, mu misomo emiwanvu, mu bibuuzo ebibuuziddwa naye nga ofuna ekyokuddamu awo wennyini mu ngeri ey'enjawulo. Tusaba Allah abeere nga abaddizaawo buli kyokutte kubanga kyongera ku mulimu nagwa kuzimba busiraamu bwetyo Thuraya Islam Media. يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ebimu ku byengera
bitufunanga masijidi enyirira buli muntu Allah yamuwa obuyonjo bubwe omuntu wasinga nange omuzikiti muyonjo kimwettanira okujja ogusaaliramu ate omuzikiti okubeera nga tegulimu biwempe nga mukyafu naddala baganda baffe abalina ku nsimbi tebaagala kugusaaliramu so nga bate nga bakalubirizibwa nnyo nnyo okola kutya okuwaayo nabwe ekito kati obwangu bwe tugenda okusiŋŋaana bugenda kuba bunene nnyo nga buli muntu ajja mu masigidi ng'enyirira masigidi nebeeramu neddarasa buli mbada magaribi abasiraamu ab'enjawulo kibanguyira nnyo okujja okusoma nga masigidi ekola etya ng'enyirira. Twebaza ekitongole ekya Rahima ekitusaddaakiddwa olwaleero kapeti. Tusaba Allah abatusasuliremu bulungi olw'omulimu omulungi gwe batukoledde. Tusaba Allah abatuweera ejjana ya Rabbi abongere n'okubeera nga basapootinga emizikiti emirala. Tuwamu naffe abasiraamu ba Uganda yonna kubeera nga tubeegattako okutwaliza awamu okukwatira awamu nabo ku bye bakola nga bigasa obusiraamu n'abasiraamu. Era bwe babeera ng'osobodde okubeera ng'obaako ky'osobola okuwaayo bakituusa nnyo mangu mu basiraamu aba Uganda yonna okutwaliza awamu nti ekimu ku byo ky'oyinza okulowooza nti kyekimu ku bitongole ebivuddeyo kubeera nga obusiraamu buyongera mu maaso n'abasiraamu ba Uganda n'okubeera nga balina obwetaavu mu mizikiti egy'enjawulo eyo bali Kawabe mu Kampala mugezeeko okukwatagana n'ekitongole ekyo kya Rahim Foundation kisobole okubeera nga